Ya mwebale nnyo mwenna abeekumira ku mukutu gwa Senga Fifi. Senga Fifi tusiima nnyo empeereza yo. Sizaakuba mikwano. Amanya gange nga bulijjo nze Senga Fifi. Mbeebaza mwenna ba subscribers abapya ku channel yange era ne neebaza n'abakadde ne neebaza ne ba viewers neyansa mikwano okujja ne muwagira channel yange eya Senga Fifi. Ng'olunaku lwaleero ntuuse n'emboozi ng'egamba nti otegeera otya ng'oli mu mukwano n'omuntu. Olunaku lukya omukyala oba omwami n'osisinkana omuntu, nja kusinga kubeera ku ludda lw'abakyala kubanga nze ndi mukyala. N'osisinkana omwami nga tomumanyi era nga naye takumanyi, naye n'omwagala naye n'akwagala oba n'akukwana, era wamala okukukwana laavu n'etandika okumeruka, kye tuyita okudevelopinga. Omukyala yenna ng'abadde asanze omwami n'amugamba nti amwagala, wabeerawo ebintu ebimu ebitandiikiriza, okugeza omukyala asobola okufuna essanyu ate era n'omwami kye kimu. Atandika okubeera nga buli ssaawa nga musanyufu, ng'era n'abantu abamwetoolodde babeera beebuuza, toba ono omwami kiki ekibeera kimusanyusa buli ssaawa? Toba ono omukyala kiki ekibeera kimusanyusa buli ssaawa? Baneeka mbabuulire, laavu enyuma, laavu egezza, laavu ereeta smile singa obeera nga ozisinkanye omuntu omutuufu akwagala. Olwo Senga Fifi omutima mulaavu. Wali otaddeko omutima mulaavu? Wali oyagaddeko omuntu ng'omwagala bya ddala n'otandiikiriza mpola mpola okukyuka, otandika okwagala ebyo by'ayagala, otandika okweggyako emikwano egimu kulwokuba nti obeera oyagala ofiisize omuntu oyo akadde, otandika okubeera nga buli ssaawa omulowooza anti ng'olwo laavu ekula. Otandika okubeera nga buli ssaawa okuba obufaananyi ng'olinga amulaba, era nga buli ddakiika obeera awo n'omulowoozaako n'ogamba nti oba nnaaba ndi awo nga nkubidde, oba nnaaba ndi awo nga mpeerezaayo akameseji. Amaaso go buli ssaawa gaba ku ssimu. Wallahi n'oba ng'okola, amaaso buli ssaawa gabeera ali mu nsonda w'otereza essimu nga weebuuza ti oba bannange yankubiddeko nga siwulidde, oba yampeereza meseji, nga buli ssaawa essimu obeera ogikebera anti wasisinkanye omwami oba omukyala akwagala ebya ddala. Waliwo ekiseera we kitooka nga buli ssaawa okwata essimu n'osoma akameseji ak'omukwano, bannange n'obeera omusanyufu nga n'abantu bonna abakuliraanye oba abakulengera nga bakulaba buli ssaawa ng'osimayiringa, anti ng'olwo laavu egenda erinnya ng'etuuka mu 100. Ate laavu y'omukyala graafu eyaffe erinnya mangu. Omwami ayinza okukkira enkya n'akukwana nga graafu ye eri mu 100, naye waawomukkiriza nga graafu eyekka. Ate ffe y'abakyala olw'eba erinnya bulinnya, pananga omukyala nga yadde mulaavu ayinza okubeera buli ssaawa nga asimayiringa
buli ssaawa abeera ayimba obulimba bwa laavu, buli ssaawa abeera yeekolakola obuntonto, nayoka asunaasuna enjala, nayoka abeera nga lusaawa abeera ataddeko smile. Okimanyi nti omukyala waaba mulaavu tava mu mmira, buli kisaawa aba agenda neyeekeberako. Omukyala waaba mulaavu tava ku shopping, anti alina okugula obugoye obulungi obunaanyumira omwami. Bannange essanyu libeeraawo, bannange ekigambo laavu oba ani yakitukolera? Bannange laavu enyuma. Ate abeerangako omukwano tagumanyi we guwooma, naye omuntu nga yabeerako omukwano yayinza okutunyonnyola era nattottola ekigambo laavu kyekitegeeza. Nze Fifi nali mbaddeko mulaavu, bannange nesanga omusajja nga njagala ebyaddala, bannange nenkyuka. Nze nno wembeera mulaavu nkola ne exercise, nenjoka nkola kafiga, nyinza okwala obuliri, nyinza okukolakola ebintu ezenjala nenzisiiga. Smile teva ku mumwa, buli ssaawa mba musanyufu. Nenjoka nyambala, nze neneekeberako kufiga, neneekeberako wano ne wali. Bannange nze wembanga nafunye omusajja nga yankwanye nga ntegedde nti anjagala, nze neekola ebintu. Ekisookera ddala mu byonna, nsooka nensiba akaviiri akalungi, nendabika bulungi, nenoonyayo ka lipstick akalungi, ako nako nenkatereka nekabeerawo. Nengamba wenaba musanze oba nga ngenda omumiitinga nja teekawo ka lipstick kange kano, kuba nze lipstick mwagala. Nga ebyo byonna bikyali awo, nsooka nengula akazigo akaneekola ku skin nsobole okunyiririra oyo omwagala abeera yankwanye. Kyokka sikomaoko, Fifi nkola enjala, nsobole okunyirira. Ate ebyo ebiseera mbeera nteekwa okweshevinga, neneemwa okuva wansi paka waggulu, okuva waggulu paka wansi, nenkyuka nkyoyoota emmana yange. Ate omwami wabankwanye abeera njagazaki, of course tuba tugenda kwekola. Nenjoka neyoyoota ezenfuli zange neziwumbawumba, enku nenzaasa, nenzisiba ebibajjo, nenziteeka wali, nenzitegeka. Neŋŋamba nti olwo mwami wanantuukirako nina okubeera nga ndi fresh. Ate gwe bw'oba wagudde mulaavu, nze nakugambye wemba mulaavu nkola nnyo exercise, nkolera ddala exercise nsobole okusala omubiri. Anti omwami gwenfunye njagala ndabe nga nina kafiga akalungi. Ntandika okukola exercise ey'okuddukaddukamu, anti nsale amasavu. Ntandika okukola exercise naddala ey'amagulu, anti amagulu mu buliri gabeerenga tawaanya wetweranga tugenda okwekola n'omwami wange oba omulenzi wange oyo omupya gwembeera nfunye. Nze no Fifi waabwe wembeera mulaavu mbeera serious nnyo ku exercise, kubanga saagala omwami oyo omupya gwembeera nfunye ansange nga nina akabuto oba nga nina olubuto. Mbeera saagala omwami oyo andabeko kamogo konna, mbeera nina okwefaako anti ndi mulaavu empya. Oba okitegeera, omukyala ng'ali mulaavu ayinza okukola ebintu. Amagulu gano nfuba okulaba nga ngakola, anti nga sitayiro yonna omwami oyo omupya gy'anaaba nsabye nga nsobola okugimutuusaako. Munnange bw'obeera mulaavu, naddala nga laavu mpya, tolina kuteekamu bintu bidisappointinga omwami oyo gw'obeera ofunye. Ate era ensonga y'emu ne ku ludda olw'abaami, nabo babeera eyo nga beekejja, anti yeekejjeza omwagalwa we omupya gw'abeera yafunye. Bannange laavu etuma ebintu. Ng'oli mulaavu olabiraawo ng'amagulu gawuubye, olabiraawo
nga buli kimu okikoze. Olabira awo emikono ogigonzezza, anti omwami omupya gw'ofunye olina omukola amasaagi. Kati emikono gino eno girina okubeera nga tegikoowa, nga bwe tuba tuli mu kisenge nga ngenda okukola omwami wange oyo amasaagi, emikono girina okubeera nga gisobola okukola buli kimu. Nze nno gw'olaba mu ebyo ebiseera nfuba nnyo okulaba nga nkola omugugu. Omugugu ogwo gubeerenga gusobola okusikiriza omwami wange omupya gwe mba nfunye. Nkola amatama ne gawerera ddala, anti buli mwami ayagala kisava. Banange ebintu bya laavu nga wagudde mu laavu, banaye nga wagudde mu laavu olina okukyusa buli kimu, olina okweteeka ku mutindo. Omukyala ng'ali mu laavu alabiraawo nga buli kimu akola bukozi, nga buli kimu akola bukozi. Banange ebintu bya laavu bizibu, buli omu birina kyo bimukoza. Naye nze siva ku exercise buli ssaawa, mbeera nga nfaayo okulaba nti nfikisinga at least ebisambi, olubuto muscles nina zifikisinga. Anti njagala oyo omusajja omupya gwe nnaaba nfunye ankwata mu bukwaswati nampuuba mweno style neeno. Oba kitegedde nga nzenna nga kyanziza nga ngenda bugenzi. Ekyo kye bayita omukyala okubeera nga yagudde mu mukwano, neepika neekola ebintu nga ninganga agenda omuyoola obuyoozi mu buliri. Bannange ebintu byalaavu oba gwe bikuyisa biti eyo otegeera otya oba oli mulaavu? Nze munnange bwentyo bwentegeera olwo neekola ebintu ezo exercise ez'okutuulira omukira, ezo zonna nenzikola, anti nga neetegeka ti omwami wange oyo omupya gwe nnaaba nfunye bannange nina omuzinamu mukira. Oba okitegeera kati nina okukola bonna bwe tuyita squatting, bu sit-ups, yenna nsange nga bwe kuba kukka nga nzika busi, ate nga bwe kuba kwambuka nga nyambuka bwambusi. Bannange nze laavu neekoza ebintu. Ate ggwe obeera otya? Obeera mulaavu? Otegeera otya biki by'okola? Ate mu abaami mukola biki eyo we muba muli mulaavu? Ffe abakyala tukola bingi nga twetegekera omusajja oyo gw'oba yafunye. Ebintu bya laavu bino eno bikozesa ebintu, bikulowoozesa ebintu, n'ogamba oba nkole kuki, oba nkole kano, oba ke kanambukolera, oba nfikisinge ku bisaani, oba nfikisinge ku ntumbwe. Nze nno fifi waabwe sinza atalina Bina, nze mbeera awo nengamba oba ebbina lyabula kansala olubuto anansanga sirulina, anti munnange tebyenkanankana. Akusinga ekigere mb'omusinga nayo nange, anti laavu. Ebintu bya laavu byo bizibu ddala. Siikulojjere, siimaleeyo, siiyogere ki, naawe kyebuuze. Gwe laavu biki byekukoza? Otegeera otya nti kati laavu eyange erinnya 9 kambabuulireko ku kye bayita graph ya laavu. Omwami waaba yakafuna omukyala, ebiseera ebisinga graph ye ebeera mu 10. Omusajja waakulaba gwe omukyala we ppa akwegomba graph ye eya laavu ng'erinnya ng'egenda mu 10. Kale ate ffe abakyala omwami waaba yakakukwana akusanga graph eyo eri ku 0 kuba oba tomumanyira nga tomusuubira. Naye omusajja okujja gy'oli aba yakulaba dda, kitegeeza agenda okujja nga ye eyiye yalinnya dda. Oba okitegedde? Kati munnange gwe ng'obeeraawo
eyiyo ng'eri ku 0 oba okitegeera munange ng'atandikanga kusonsekawo obugambo bananga abasajja balina obugambo ayinza okugamba obugambo banange ne kusensera mu matu oba okitegeera abaddanganye n'otandika mpola okuyeba ogenda okulanga omugamba nti kale nja kirowoozaako bananga abakyala twayiga nja kirowoozaako gy'oli nti nno kikwetaagisa sooka genda kulowoozaako oba kulootako kyokka ate ng'ebiseera ebisinga omusajja oyo bw'omwagadde era mwebale nnyo mwenna abeekumira ku mukutu gwa Senga Fifi tusiima nnyo empeerezaayo bwe bali tuweereza nga Senga ow'ensonga tubeerayo nga tulaba amanya gange yenze Williams nzize wano ku nsonga ey'abaami n'okuttaanya ku nsonga z'omukwano so ebibuuzo bibadde bingi Senga nange olwaleero ngenda kuyisaawo akange nenze basically nkiikiridde baami so nina YouTube channel bagiyita XXL Media Live osobola okugendayo nonchekingako nkola ebintu bingi naddala kubikwatagana ne adventure travel vlogs street quiz so osobola okugendayo nompagira ku XXL Media Live so kati Senga tugenda tandikirawo straight tusabulemuko kakati wasose noŋŋamba omuntu otegeera otya nti omuntu akwagala yes omuntu otegeera otya nti omukyala akwagala oba ffe abasajja tweyisa tutya tulaga tutya omukazi nti omwagala simanyi oba mutegedde bulungi naye abasajja ndowooza kyekitonde ekikyasinza okwagala abasajja bwe twagala twagaza kajanja okisegera so weekanga nga omukyala bw'oba omwagadde oyagala buli ssaawa kwegamba oyagala ogende ng'obibulirako n'emikwano gyo banaye nafunye gundi era gundi mwensinga okwagala okitegeera oyagala omuteeke ku wallpaper oyagala omutimbe ku Facebook oyagala omuteeke ku status buli wamu wonna kwegamba omusaasaanya erinnya lye oba owulira ng'oyagala ddiwandiika ku kisenge naye ngamba bwe nti oyo omukyala olina okubanga owooma ogwe omukyala olina okubanga wano watambula bulungi nga wakola bulungi si figa yokka abasajja tebanoonya figa naye banoonya ne wano nga wali steady upstairs nga wakola bulungi ka beauty nga keeko okitegeera so omusajja asobola okukola kyonna omusajja asobola okukola looni asobola okwewola kululwo ngamba gwe omuwala ndaba so fe abasajja bwe twagala owulira nga buli kimu ky'olina atilisi n'oba nga weegulidde akasaati ogamba bebi wange yakangulidde era n'amanya tebannagakubuuza naye era n'ogoogera so ndowooza obeera olaba we tugenda ekirala ku bintu by'omukwano abakyala mulimu abasajja kati nga bo